This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku $2 million paka ku $5 million. Naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe esente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina ddiiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Afirika bannaffe tubaaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Gwanzu. Nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Ale luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange abakyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Oli otya Kasuku naye ekintu kyekkola kyerikyemu interview zino tulina tugenda zikola tuti zitulemye zitulemye nakusanga koto munakolokogali notulika noseka nosanyuka kapolo zikiriza obukkiriza sikolenga atagenderedde okikolera musajjawo Kasuku waliyo kye batawangula
n'okireka bulesaawo. Kati Kasuku mu nsi ekintu kye bayita amawanga eddiini tubabiwamu. Baleka bireke. Nze Kasuku nsoba nawe oli mukatoliki Protestant? Ndi mukatoliki. Kati tuyinza kuwakana nga mpaka ni Musiraamu kuwakana mu Protestant tuwangula. Mu Bukatoliki, mu Bukatoliki. Debate eyo neewunzikako nga kuni wawangula. Era nze neewunya nnyo bano ababeera baseeka ne bapasita ababeera ku makulu. Nga bali mu kuwakanira mu bitabo. Tosobola kusangako awangudde. Okujjako okunyiiza bano kubanga bo bajja bonna kyekitu. Baba manyiganye. Yeah. No manyi bali abo babeera bamanyiganye. Bensanga. Bade manyi nti babeera nga nno wali ekatwe. Era bagabugala. Genda olweggulo tusisinkana gindi. Ne edda babawanga ssente awantu awo. Kakati muleka munyiiziza bunyiiza bano abazzo balaba. Balaba mukaya na mujja kwekwata mapitoji ate nga mwazze mwenna naye nga bali abantu bano be mubuulira bo bali mukunyiiga bajjula. Kati ezo entalo z'amadiini n'amawanga so kati ensonga tugirekawo tetujoogerako. Kale madde nawagadde. Wagalidde naye akubuuza bintu ebyo naye omanyi kati naye ate kyokoze kirungi. Omanyi tulina ekizibu mu society yaffe. Abantu baffe tebaagala kwogera kigambo nno. Omanyi kati kankuwulireko abantu bangi bajja ne baga nti Kasuku wakiwa omusajja wamukyaziza era mwabyogeddemu namuse waki yabizeemu. Teri ayogerako yabizeemu wabuuziza ekibuuzo. Omuga nti kaziwe kapo kyekyali embalala wenanga nti sijja kyogerako. Okitegedde abalala atandika nze kati nakoowa be bajja okunenya banenya ki era bye bintu Kamili bye yagambanga edda. Kamili omanyi yayitakola interview. Okimanyi ekyo? Kamili ng'agamba nti bembeera ewange ewaka tewali agenda kuŋŋamba nti nayogedde kambeere wano. Kati until society yaffe abantu we banaayiga kyenina okwogerako nekyesitalina yiga kwogerako. Kitegedde tugende ku topic endala. Welcome to yet another edition of Kasuku Live and olunaku olwaleero ndine mbadde ngamba Bat Badru wano nti oba kyagana okunyingira mu bwongo nti oli Haji. Dwachi so ekisooka obufaanana Dwachi twakula tumayi Haji abeera n'ekirevu nga kingi n'olubuto olunene kati nze omanyi nti kyangu abantu okumpita Haji. Okimanyi ekyo nakaswigida kakakana akaifaananyiriza swigida omanyi bayita edda abantu bambuuza Kasuku oli musiraamu nga kaswigida by the way yo gyosiramuke sisobola. Dwachi eddiini y'Obusiraamu eyo giraba nze sigimanyiiko nnyo but that's not the reason. Naye kapo abantu abasinza okubeera kind to me mu bukulu wano ababadde kind to me babadde basiraamu. They have been kind to me. Instances nyingi zentuuseemu ogenda okuba nga avuunuka ekintu nga musiraamu yaaliwo nga yakutadde mumbi nga yakuyambye obeera ng'akivaamu anti kati kyenkugamba nti naye problemu gye nnina sikyayiga mazina mapya bukulu kyekizibu kye nnina ekyo kyekisooka. Ekyokulala nina byenzikiririzaamu Obukatoliki nabwo mbwagala naale nabo sibufiirako. Kati oli wati we watuufu ndi Mukatoliki naye nabo sibufiirako. Muti aba bwatafiira ku Busiraamu abufiirako naye tabuteekako kajanja. Ebyo bintu kapo naawe oli Musiraamu naye tobuteekako kajanja. Gw'omanyi nti waliyo abantu b'osanga omanyi nti wakyaliyo Abasiraamu agamba mbu ye tajja kwogera naawe mukafiiri. Anti kakati kiva mu mmanya ye ebintu n'entegeera. Osooka n'ogamba nti Mungu Obusiraamu yabumpeerawa nti mu ggwanga baliyita Uganda musingamu banzikiriza ki nti bano n'akolagana n'abaami. Kakati buli oleeta n'oleeta obukkiriza naye ng'okkiriza ng'ali Saudi Arabia obuziko kyawaganye n'abantu. Nawe buli obeera ng'oli Mukatoliki ng'enzikiriza oyagala okkirize ng'ali e Roma era wano wakulema wabeera wajja kukulema. Bali balina bwe beeyisa nga bonna Bakatoliki mwebale bonna.
kakati gwe nojja wano ng'ono musiraamu ono muprotestant ono mulokole naye ng'ate bonna oyagala society mulina okuba ewamu obulamu obuyitemu. Kati kye nasalawo okukola nasalawo ngenda kwagala nnyo abasiraamu nkolagane nabo naddala abampisa obulungi. Omanyi waliwo emyaka kati gye nayingiddemu nina ekintu kye nalabye. N'abasiraamu bagaba. Abasiraamu bo bagaba. Abasiraamu bagaba. Nebuuzanga nnyo bano abantu abasabiriza nga babeera nnyo wali emizikiti. Nagenda nkizuula nti abasiraamu bagaba. Abasiraamu kankubuulireko. Abantu balina bingi bye bagenda okwogera ku basiraamu. Nze sirina kibi kye njogera ku basiraamu. Naye n'abagenda ku mizikiti okusaba Mwami Kasuku bagenda kufiiriza abalina obwetaavu obwaddala. Juzi banva ku lw'e Masaka bwenti ntemera ekyengera olw'ekikubo ky'ettaka wano wali abasirikale okimanyi wano ku kitoogo n'otema booti oyingire sayidi y'emutundwe butereevu nateete wano booti kikisika kigenda nateete kino mutundwe kati niyambuka emutundwe Magharibi awo esa omuzikiti oguli ku kuba webale nnyo saagukulaga luli ko gulini butereevu esitwale enkwati awo ey'olweggulo Magharibi nengamba kangisaalire wano funa we parking abali nsaala sanga bamaliriza nfuna wudu nyingira nsaale ne mu kuyingira nasanga balina ensonga z'omusiraamu gwe bakolako omusiraamu ng'agamba boda yamukubye naye baagala emitwalo si nnyingi nnyo 3,600 agenda afuna eddagala naye nga olugalo luno lwasibyeko obuti ng'akagulu k'enkoko asibyeko obuti obwetooloovu bw'ati nange nenkwatayo bwe namala okusaala nasanga atudde ku mulyawo gw'omuzikiti naye nenkola ki n'omuwa ne ziwera ne ziyita namu wayita ennaku si nnaku enkeera nzije emakindi wali waggulu okusaala wano nga ku site kanse mabega waliwo omuzikiti ku ssaawa 10 waswiri nsanga omusiraamu era ng'atudde ku mulyawo oba nasanga eswala ewedde agira bwati salaamu alaykum wali okusaala mala okusaala mugamba kiki nti kakati boda yankuba baagala emitwalo 3,600 ino story sanyiwulidde nemugamba musiraamu sigwadde mutundwe ko yenze konze musiraamu sigwadde mutundwe ng'era osaba 3,600 na luno olugalo bweru ti n'engoye wabadde mu zino nemugamba musiraamu mbala 2 ng'ofulumya omuzikiti nengamba kakati abo be babeera baguddewo essuula ate bwetyo bagenda kulemesa abasiraamu bakumalamu omutima oguwayo so waliwo ate abeetaavu abalina bambi obulumi kati ate gwe ogufudde mulimu nti bw'ova ku muzikiti gw'egindi ng'odda gw'egindi ng'ogenda ku gw'ekyengera ng'ogenda ku gw'emaganjo gumanyi nti kiba kifuna ssente bunaku kisolooza emitwalo ng'ena ne kiddeeka baana bakyo ne bakikulisayo n'akaveera ena gyokka seena gumanyi nti abaasinga abagenda wakati baba wali 3,600 gyayitamu ng'etaano kati kale egyo 5 nadda wano nawe 5 onagenda ku gw'emunyonyo kati eyo enkola omanyi nti mu nnaku 10 aba n'emitwalo 5 abatamanyi musomesa yasoma ebitabo Kasuku kati gwe musiyamaani waaba Oluseke oyo Oluseke alukuba bubi Oluseke lwatabuse ku mutimbagano awo Oluseke anti kyamaani olina okulonda akakiiko naye nina ekibuuzo kye njagala okubuuza kapo bano abagagga baffe balina kukomawa betukuba enseke omugagga akkirizibwa okulangira Mwami Kasuku omuntu ng'osaabusabi toyina buyinza busaba kitiibwa there is no honor in begging ate mb'osaba kitiibwa Oluseke ng'olukuba okkirizibwa okujolongebwa Kasuku tolina gye wali ogenze kuba Luseke ne bakuyita ssaawa 6 omugagga n'omulaba ku 10 nze sinna we nali ngenze ne bampisa bwe batyo naye ng'omanyi nti omuntu osomulaba ku 10 kituufu abakuwadde ekitiibwa toyinza banga osabiriza ng'oyagalirako nina we ngenze leero ku makya omugagga yaŋŋambye tuuka ssaawa 3 kunnya ngenda kuba nnyingidde meeting ntuusewo 2 era ku 3 nga 2 n'atuuka ne batuwandiisa obupapula
babutwaleyo bageze butwalayo ngo atayingidde meeting yaye tukwatagane mumulinda ave mu meeting ye mwennyini ne nayogedde naye yangaye ayingira meeting no because kunya ni na meeting empanvu nokera na bukezi nenkerawo kuba nfutise wakasaawa 12:45 jamu waawo kyanja kisaasi bukoto biti nengena nenkwata obudde era ntuuseewo saawa 2 kati omukoze mutyanga ayingidde nvuddewo bangaye mulinde ne mbagamba naye nze sijja kulinda naye mbadde ndi wano nga mpeereza message nga ngamba tukwatagane enkya ngamba kale nsonyiwa muganda wange naye oyo kamutumoro okirabe nanteerako nakokwetonda kuno tezigendako nina kyemwagaza si ssente azakanaku zoluseke lwenkuba ssemu lulimu n'ebintu ebikalu ate manyi kapo ti balaba ojja okuunda ne seminti naye sebo omukuba oluseke lwakuba nze nagaana okukola bino kapo jangu ntwale omuntu ku site olaba kulangira kakadde olwo seminti agafe twamuzimbira oyo jimba fe twakizimba nyumba yoyo wakiri ennyumba agisange nga maze ogiggala agambe nti oyo namugulira peva naye kati waliwo ebintu ennaku zino bwogenda kugenderera eno booti kati kapo waliwo omuntu nga agenda kukuwa miliyoni 10 naye nga tosobola omugjamu something kya miliyoni 7 batya osanga omusajja ngo ayogera nina tuwa zange eyo biki nomugamba nti mufo kyokuba miliyoni 10 tuteese ngendere ku tuwa zo zino zogenda okulambula oba Uganda oba wabweru wa ggwanga nze ntambule n'omuga ziri mmeka nti akigenda kola ebivulu 30 nti kale buli kivulu mpa miliyoni 3 ginomantu oyingidde miliyoni 7 okitegedde okusinga wonoobeera wakuwe miliyoni 1 oba 10 oluseke ogenza oluteekamu obukodi kati olulinnyisa kuba buli omu akuba kati ku luno lwe tumanyi olina olunyumunguza olina okukula lukula abantu batandika olaba ng'oluseke ate lwakuba lulala akulanya balina obaleka mu lwemabega. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ngabona abana abakyala abeetunda basigala mu nkola y'emabega bebayimirira ku kkubo abaakulaakulana omusanga aguze kakyayike mu kiraabu nekabbiya nojja ng'omuttunkiramu n'omutegeera nti abasajja tandiikiza mpola genda ombuuliza oli anywaki kazi n'ayita n'asigala ku ssimu ye n'atandika okunywa n'alya paka omusajja bagamba osobola muŋŋambira najjatuulako wano so nno n'abakazi abo beppanka mugambe abayagala yajje wano ng'ebyokulya byo n'ebyokunywa byo abimaze ate gwe n'omwegayirira ajjatuule naawe paka luno omusajja wayimuka nadda wali n'agenda n'atuula wali n'ayongera okuteekamu ensimbi kati obudde bw'okunyoka bagenda okutuula mu mmoloka bagira bati bagende oli kyavaamu buuza kakati tugenda ogenda kumpaayo ssente mmega kyova olanaga teri musajja atasobola kugula mukazi kubanga kati awo oba oyagala abasajja abasinga bayagala kununula ziri
ezibaddeyo kati azaamu busungu kyokka sinsobola okuvaawo nga sikuwadde sente obadde oyagala mmeka omukazi n'agamba kanjire anampaataano ngenda kuwa emitwalo 25 oyo noobeera wa mukisa mu nsi z'ebweru omwana omala mumutuuka wali wennyini nagamba but first wait how much are you going to give me ng'omaze okutabuka ng'osinisa ogusooka n'ogwokubiri wait a bit but how much are you going to give me lwakuba kati abo babeera bawala balungi omuwala akuyimirira boti muli ku kitanda wano n'ayimirira n'asooka zonna n'azijjamu buli kyolaba kyekyo kasuku wakikkiriza teri musajja atasobola agula kituufu balowooza nti omuntu agula omukazi mbw amusaa kuno ku luguudo omukazi asobola okukozesa omusajja ensobi mu budde bwonna waayagalira fenna tutambulira mu kugula wonna waayagalira manyi nti ate waliyo ate nga mukyala we waka ogula mugule nze omuwala yaŋŋamba nti yenna yenna okutoba n'afuuka buli kyoyagala ewaka bbaawe wakiri ebbiri aziteekawo amalamu wayo ku sente 2,000 eza Uganda alina ziteekawo amala kutunula ku sente alina kulaba ku sente ye ne bebeera weti ya musajja n'agiteekaawo ne buyitamu buno buyiikayiika n'alaba ku sente awo aba takyategeera naye bwe watolina kyoleese tasobola yaŋŋamba ye bw'aba talabye ku sente obulamu tebutambula ate waliyo n'abasajja balina ekizibu mu maka omwo nga babakolera time table eri ku kisenge mu mwezi emirundi ena nga 7 kadi nga ku 7 alina okukola likaziina nga 7 ennaku z'omwezi ati nga 7 omwezi ogwo noddamu 14 nga 28 ebyo naye nga bafumba babeera beekoowa omukazi aba yakkoowa kasuku n'abasajja balina ebizibu ewaka waabwe kweri anyway balina ebizibu kati nga bo bebulamu mwe batambulira ngene maka galina ebigafuga nga byakisirusiru omanyi nti omuntu buli omu alina kyayitamu naye buli omu ate okigamba munne noonaku ensiru erisisinkana nga buli omu ayogera ku bifo ewuwe kyekyo olunaku lujjakera buli omu ayogera ku bifo ewuwe terujja kubaawo abantu ennaku zino balimba n'okulimba tomanyi nti abantu bajjakera beekyawe naye ebyo ebintu kati sikyabiteekako maanyi nze kasitandya nennywa wali kiddako wakakasosanga wakatunda nemmere bagikuwa bulungi ate nno nyinza n'obutalya waka kapo kati ku bizibu bye tuyina olaba kati kapo waliyo abasajja kati olaba waliwo abasajja nga kati ffe gino emyaka gyaffe crisis gye tulimu ogimanyi n'omusajja n'omuvubuka kyali wange ate ye nali mulaba nga ye alinga alinamu akasente yajja eyo gye nazimba eyo ku 31st nangamba Kasukweni ennyumba yo alina emyaka nga 32 nambuza olina emyaka emeka ne mugamba naye nga ye atidde nnyo ate gwe ng'olya tonnatuuka w'oyagala kati nze kakifuuse kya bulijjo ennyumba ngibaddemu emyaka 4 kati nga naye nga oba kitegeera nabuuza yiyo kati reality check gye nafunamu awo nti omanyi nti saawa eno waliyo abavubuka ng'ali mu myaka 4 naye ng'akyali mu muzigo emyaka 4 ng'akyali mu muzigo emyaka 4 gayinza obutaba mangi mwami Kasuku naye kisinziira pulaningi yo n'enkola ye y'emirimu etunuddewa kubanga waliwo omuntu w'emyaka 4 ng'ali mu muzigo naye nga obulamu bwe bwabutambuza omulaba nti enju agisonze amaka agasonzeeko n'obaawo omuntu w'emyaka 4 omuntu golaba nti ali mu trouble emyaka 4 ng'anoonya mulimu nga tamanyi kyagenda nakubaako walya ng'onoonya myaka anoonya mulimu anti kati kyembaddengezaako kugamba tamanyi obaana abawa booda tamanyi obaana abawa takisi tamanyi obaana abatunda dduuka nga muntu myaka 4 tamanyi
kati kyemategeza kugamba kapo kiri ekiti nti oluusi bw'otuula wansi n'otunuulira ebigenda mu maaso n'abantu we bali n'embeera gye balimu ogenda okulanga obudde bw'omala ku biri bye tubaddemu bungi n'ogamba ate bw'ogenda ku muyigo gwa ssente osinga kubola kati waliwo emyaka nga yesu ebizibu by'amaka bijja kukutomera naye nga tofaayo naye ng'omanya ebizibu by'amaka okukutomera mu myaka 5 abaana bo beegatte ne mukyalawo nga tolinaawo kyakugabana bw'omanyi nti abasajja bangi bakyabawo ekitiibwa n'abaana baabwe okwogera nabo kuba manyi nti taata alinayo ettaka lyetujja okugabana kati gw'omanya okuyingira emyaka 5 ku 6 nga tolina kyogenda kuwa baana kugabana saakugamba nti omuntu atolina ssente okoma ku kyataata kyenkugamba kasi olyanga abaana bakuyitamu kale olumba bukuyita muzeeyi abalinawo kati wano kati gino emyaka ogiraba kasi totandika okwegoba n'omukazi mu kifo ky'okunoonya ssente kati ogenza otegeera kasuku ogenza oyingira giri emyaka kyebayogeranga tewakiwulyanga awo okyali mutoototo abagagga tebalina maanyi ga mbuliri omanyi nti kati webudde wooli mutereevu omanyi nti omuntu aba mu kunoonya ssente byo nga tabirowooza bo ne balowooza nti mumugagga talina maanyi ga muki bo ne beewaana oli atalina byakola ye ne yeewaana obudde abuyina bungi bamugjayo nambooko naye kakati omuntu ng'olina emirimu ng'oli bizi olina ebikutawaanya kati awe owooli nti waliwo ebitakutwalira bulungi ate era mu budde bw'okwegoba obudde bujja kutuuka buli muntu ekyokwegoba n'omukazi obudde butuuka osaabusabi katonda n'akulongoosa n'amugondeza bugondeza naye atamugondeza obudde bw'okugobagana naye butuuka nga nno na mukulu alina abaana be kituufu ennaku zate nno gye bisingaawo omukazi omusanga mukulu ali myaka 55 abaana bonna bakulu waliwo kakiripu kennalabe bakadde kazanye buzanyi oba kadde katuufu nga waliwo evubuka liringa erinywedde enjaga nga ligamba nga liggalidde bazadde baali ebweru maama waalyo yajja okufumbirwa ngaevubuka ng'omwana oyo amuyina bwafumbirwa omusajja ono mukyalo nakalabye yo n'atafunayo mwana ono n'afuuka omwana omujja nanyina naye nga yali ewaka tebalina mwana muki tewamulayo ng'omwana asibidde bazadde be ampulya njagala kufa nga bw'alangira oli mbuwaki tewazaala n'agamba omukazi omukadde bambi n'agamba omwana amabeere gano gayonsa n'agamba nze nga yonsenze kambali n'akakazeyi kaliyonka gano kataata kakazeyi nako kaliyonka kyava agamba taata gwega wuyo yakulema n'okuzaala mukale singa wamumpa ng'agamba maama wembuse wamuwaye n'amuzaala muno yalema kati nentunulya embeera kyokka omuntu wedda gwensinga okugamba nti gumiikiriza ono bwedda akutta omuggo oba waakukyalo bakubazadde nga kyogere byonamanyi nti bansiba busibi bongo mutuufu musajja omugumiikiriza nange nina ebintu byena neŋŋamba kiringa bano aba Nigeria balina busikiti bwe bakola okwo ku TikTok mbw'oli omukazi yayira maama wa amazzi n'amukubakuba empi ng'onalina waalabira bagyeyo essimu n'agikwata baati nze kali ŋŋumiikiriza nti era njagala tutandika zanya busikiti obwo njagala ntandika obulaba mbuddemu nga kasikaddakiika egi nkulaga reality oluyira maama nga amazzi oti bwe papa zempi kwe kufuluma kati ng'ogamuyiro tewabeerawo embeera yakuteesa mbulamu ogwo n'onyiiga kati ne balyoka bakweka paati ey'okubiri ey'okusatu nogaa byaggwa bitya omusajja natandika mama ng'onakyayimiridde musisita w'omusajja asabye ono amazzi mukazi we tagaleeta bamukubye empi ensooka olwokubiri olwokusatu kati bwaddiza sisita we n'omusajja n'alumukuba n'alukuba mukazi we anti sisita w'omusajja yakuba mukazi w'omusajja kati mukazi w'omusajja baddiza sisita mbo nga omusajja ajjakuba mukazi we kati nze waliwo ebintu byembeera ndowooza nti okay sijjaga nti ebisobola kubaawo naye kati nze sisobola kutuula sisita wange nti akuba mukazi wange kikyamu under whatever circumstances kyekimu ne mukyala wange tasobola kukuba sisita wange nakyo tekikkirizibwa kati mbeera mbitunuuliramu benti neŋŋamba nze nyine mu mutima gwange bwe ndowooza bwe ŋŋamba omukyala nga ndi naye
ebintu byonna by'owulira ebikolo by'oyagala okukola ebikola enze tobikola mwana wange tobikola baŋŋanda zange eyakwereetera wendi wano gwe bikola enze ndabo bankugumiikiriza oba onnemerera kati bali obo baagazaaki si be bakuleeta situwalina nsonga lwaki obaliko gwe bwonna byonna bwewulya kyoyagala okukola wowe olyagala kukuba wendi amavairebo ba tokuba bali tebakuyinaako musango si be bakuleeta wano naye osanga omukyala musajja yamusobeza n'akuba mwakaana kw'omusajja kati ko kakoze eki kasuku ye yayenze kwata kasuku kuba ate n'omukazi yatakkirizibwa kunkuba bajja kukuba ekyo soolaga nti tebajja kunkuba naye kyennyongerako kiri kimu bajja kunkuba seesobola ekyo kyongerangako okukuba tosoolaga nti tebajja kunkuba naye nga seesobola genda kukuba kasuku nga seesobola nga ne sente ozina zisinga ne z'olina kati naye nga seesobola nga ndi mawube wangi emikolo tegikyako awo bajja naye nga nkyali bwe nti tekisoboka era bwe nkuba oluyi zijjanga 5 bajja kukuba kati awo oba bagenda ku poliisi oba bagenda wa be baba bamanyi balina kukuba atosobola kuzzaayo tekisoboka ng'oli mulamu nno bulungi bw'oti ekyo kyo nkyogerera wano nga ndi mulamu ajja kukuba olweno akuzzeemu omanyi waliwo luno noluno tomumanyiira luno lwali vansi mutunuulire butunuulizi bwoti tekisoboka ne kati kasuka omuntu kati omukazi akoze ekisembayo kuba kyetutiisa n'abakazi babatiisa nabbakuba yakisoose kati omusasula oba ogenda mumutema anti omukuba naawe omukuba kati ate bw'omala omukuba kati awo ekiddako nekiddako nze omanyi ngamba nnyo bakyali bange bwe tuba tutudde eno kapo nga tunyumyamu bagamba nnyo olijjanga omukazi n'omugaa nti olaba ebintu byakasuka obeera bamwami mutyaba bagenda bigabana mangu n'omukazi kati ye tamanyi ti be bakuba bakuma bintu byabwe baleke kubaawo mbeera yonna anko omukazi agenda okukola byonna byonna kasuku ekituufu aba ayagala kumwawukane naye kati akunoonya kyagenda okutandika okwekwasa nti olw'ensonga bwe oluusi omukubi omugyemu amannya fidayo olujja ti bano awukane kapo nze ebyo sibiinaako byonna buzibu ekiri ekintu kye nagambye nze namuganda wange yava ewaka n'akwatamu ensawo ye ne passport ye n'agenda okitegedde you will always struggle in life but n'alekawo omukazi n'ennyumba n'agimunekera n'omwana we omwana yamala n'amusanga yamunoonya ddadi n'ebisigadde omanyi waliwo ebintu ebimu by'okayaniramu tetuganye nti ye obeera ojja fiirwa naye waliwo ebintu ebimu by'obeera otunuuliranga okitegedde oyinza okwagala olemerako ennyo n'olwala sukaali aye n'otandika okujjanjaba sukaali oba n'ofa obutwa n'olwala pressure naye n'otandika okujjanjaba pressure okitegedde kati wabaawo ebintu ebimu siri mugagga nnyo but from my own experiences kuba mbirabyeko naye abantu bannaye babonaabona abasajja babakuba babakuba abasajja bangi babakuba okujjako ng'aba akaddiye anti kati ekizibu kye tulina mu Uganda wano okimanyi era kati ennaku zino kye bagenda bagamba abantu bagamba kapo bw'ozimbayo ennyumba esooka noonyayo ezizimba endala gyonoddukira oba ogiteekamu sisita wo oba okola ki naye nga gyeri kubanga kati abantu abasinga olaba ekibabonyaabonya mu kibuga wano omanyi nti kapo osanga omuntu nga of course lwa mbeera gye tulimu oli omusanga nga kyasobodde okukola mu bulamu bwe bwonna yazimba ennyumba n'aweerera abaana be nga kyakoze ekitali kibi kati n'atuuka we bamunyigira wali nga talina gyaddukira nga mu kyalo gye yandigambye gy'abadda bw'olaba ennyumba eriyo lwaka waliyo abasajja seba abamu akeera n'addayo ate oddayo naga nti kaŋŋende mu kifulu kwakya n'agenda n'addayo mu myaka 5 n'omusango nga yadde enkulu abaana abo baweerera bamala bulungi okusoma ne bafuna emirimu era babeera sayidi ya mama waabwe butereevu toyogera kigambo naye nti ekyo kati kyenalabye kiviira ddala eno mu buto tukiviira ddala eno mu buto bw'okuza abaana bo nga balina we bakutiira waliwo okuwa ekitiibwa balina okuwa ekitiibwa naate balina n'okutya ekituufu kasita obakuza nga
ekitiibwa weekiri tebakutya bajja kumanyira. Era nze ndaba nnyo abasajja nosanga omusajja kuba omusajja gwe asembayo ewaka naye omusajja omusanga ewaka awo basimbye eggolo z'amayinja balinawo ekipiirapiira mbu naye ataddemu ekipala ekimpi asamba n'abaana omupiira kakati naye yennyini bamukuba engwala. Kaposeba obeera ozannyamu n'abaana bo. Nedda kati okukutya kuliko ogamba kuvaawo kitiibwa kye baba basigaza okukuwa. Kasuku abasajja baatukuza baali tebazannyi. Abasajja bali abasajja ng'oyinza omwerijjako. Nze na famire gye mmanyi taata waabwe akyaliyo naye nakati essimu ya taata ye beevuga wa. Agamba ki? Olowooza agamba ki? Amala kwetegereza nina muddamu. Ninako. Nja mukwata edda mundu zijja vaako linda. Obadde oya kusiba omusajja amubuuza Kapo wangi muzeeyi nti gye muli nandudde okukulaba wiikendi eno jangu ndabeko ate saagala nkujjukize mbalaamu ajja mu kibuga emwesiriwaze wiikendi eno jangu ndabeko n'ateeka wansi kakati leka okgenda otegeere naye kati bemba ateekamu ekino ne musamba omupya n'omukuba akalipo taata n'awenyera olunaku lulamba mubaendobo olwokumutya kugenda kuva kubanze bala abangi balowooza mbu okukola mukwano bufa batabikola tetwagala baana tubaagala naye olina okwerekeramu ako akasembayo akatiibwa kali naye kasaka kulema gwe nolowooza nti buli kintu kyonna olina okikola n'abaana bo muganda wange kaba kaweddemu ebyowuli omusajja agamba omwana omulenzi aserana kitaawe nze nemba nyina omukazi gwe nakwanya omwana wange omulenzi omukulu simutya oli musiru tomutya omwana omulenzi mwanawo ne baba alina ebirevu ng'ebyakasuku ye mwana ebyo byokola ebyo gasiya waffe tomumulaga asigale nga kasuku amanyi nti muzeeyi ndooza n'ebyo takyabikola naye ate nga bugomulaga nti byonna byonna tewali mutawana mwana mulenzi aserana kye mugenda mwenna n'omuyitira akawala n'akuyitirayo akawala gwe tomanyi yo basajja bakulu nga bane bali ku yunivasite ng'ate bamukwaniye abaana basoma nabo abaana abawala ng'omuwala akwanira taata we ate nyina amugamba nti kannaako tekandabikidde bubi n'otunira essajja eggege sajja lyennaffe kkulu lyakula liti kasuku bayitirivu kati awo oli mukwano gwono ng'agamba nti taata we yabadde atya yawoomye yanyumiddwa yakoze ati kasuku manina namubuuzawo neddakapo molako mwagala kiwaawaza muziza bubuuza akantu katini bwe kati ako bubuuza byogera kuba bali bawala n'abawala ate benkana gwe wootoli ono nga tereko omunyonyola taata wo mutini nnyo bwe bayombanga nga taata wo tamalaako kati byo byetwewala okuyingizaamu abaana baffe naye waliwo omuntu agamba nze ndi free n'abaana bange abo balaba be baganda bange muli free biki sigala ng'oli muzadde kasuku ffe twabayanga ne bazadde baffe nga tebasaaga munene nga tebasaaga era omuntu anaakuza obulungi abaana be wakubadde muli ku mulembe gwa digito kanalogo olina okukasigaza bw'oba oyagala abaana bakole bulungi alina okubaamu kabaamu akategeeza nti ono omusajja alemaani waffe wadda negwe buddawo nogaba manyi ebyo mirembe gyadde egyawa girina gino giriwo egikuziza obulungi abaana oba owedde kapo ennaku zino mbadde nkulaba nnyo nga ensonga za nuupu zikulimu ttaano ziti bw'oziteesaako bw'ozizza eno bw'ozizza eri musajja omunanga nti kapo bulijjo munnankyukakyuka nga mbadde simumanyi ng'ani oyo ayogera sajja wange alieyo abadde ngaakulaba mumina ebyaffe bino byetubeeramu eralalala nanga bulijjo oli munnankyukakyuka juzi waliwo gw'obadde oyambala oba badde ku seyimu official olina gw'oyambadde obukanzu ngaeyo esemu yadambuliza emyaka 5 egya nuupu kyekiremye atwale mukambwe ennaku zino si bukambwe songa endeeta gy'ozireetamu bukambwe mwami Kasuku
bonna bannayuganda okujjako omuntu asigala nga gamba nti abeewo wempagira akyogere nga mu kintu ekyo mwalya mulimu gwe ogamba owaayi mulimu gwe naye obanga simuolya ani atalaba bitambula bubi okujjako ng'omuntu oyo ye Katonda yamumma okumanya nga ye talabawo bintu alaba biri mulaala bwabaliko mugaati tobalinaako obuzibu bali mu kulya ate nga bagamba bano mu Uganda baganda bagamba omuganda tayogera nga alya era kyatukubyanga bulujjuliro nga bwonyumya emboozi nga mulya ani ayogerera ku mmere kwata bakaddebo kakati omuntu babumulu neti bayogera nga balya muganda tayogera nga akola ki nga alya naye bali bagoba ku mmere nabo bajja kwogera naye nga oni atalaba bitambula bubi bo balaba bwe biina okuba Kasuku otumye emmotoka n'ogireeta omusolo ogukugirwako guli nnomo gwe gwo mannaaki bw'otuuka n'obuuzako ku mawanga amalala biba byebbyo bifaanagana na wano wangwadde gatuliraanye n'ogula sukaali nusu kakaaga owa wano ekakira sukaali ali kakaaga kati kozi gwe bakutera butezi mu kasero omukyala yagula nze muwankalu ebintu byesigula byebino ebyomu butale n'ebintu bya supermarket byombigula ebyo byo kuyitako mu supermarket sukaali sabuni sima biki byebaswa mu kagaali n'ensuula mu bbuutu ebyo byombigula lwabwe ebiseera ebisinga bannayuganda abagula ku supermarket era bw'ateetegereza abwawo okumanya ebbeeyi y'ekintu anti awaayo lumu wali era bwabwana bwa supermarket butubba nnyo buteekamu era ate ne bubijjamu ng'ogenze bubijjamu ogula ebintu bya 7,000 ne kateekako 8,200 ogumu 2 ne kateeka mu nsawo abantu 10 kaba n'emitwalo 12 olaba kaana kali bulungi n'obuuza guno omusaala gwe baliko wano gwe gukabeeza bwe guti alikugwe kanyagulula jukira toyinza kubuuza nti bizze bitya nalaba bagula ebintu ate bwe baba tuwa lisiti atuzireka waawo teri agitwala abakuwa lisiti n'ogisuula wansi n'otambula n'ogenda naye ng'omuntu wewetegereza lisiti toyinza kugyetegereza mirundi ena atolabanga nti waliwo kino saakireeta lwaki yakitaddeko bayaaye naye nga abantu tebamanya bbeeyi yabyo n'ebintu biri ku bbeeyi nnene biri expensive ebintu biseerebwa omuntu bw'obala ennyingiza wano mu Uganda n'enfulumi nakugamba tulinga nga kigoma kya ku kkubo enkuba etonnya olengera amazzi gakulugguka ogamba onoogasangamu ng'ekebi kyova mu muntu bwaggwebwako omulimu mu wiiki 2 aba mwavu nnyo essente ziyitamu buyisi ziti ne zigenda nzijukidde ekintu kyenna nzijukidde wano kambijjeyo wano ebintu byenalinya koboozaako essimu yo weeri y'amaanyi ku bintu bya Numpawo wali oyogera ku kazi w'ekkapo mabega kaawe I mean gondi Little Puzzle bwe yaviiriddeyo kwefulukuta kwefulukuta bwe yayogerako nekidda ku sayidi y'ebyobufuzi era nalabye ne ku bino ebyabaddewo ng'agamba nti kati ndowooza okirabye ebyammwe ebyamagezi bye muyimba olaba kati byo we bibatuusizza awe nalabira ng'okola analysis ne nga kapaali diipu kati siri diipu naye Kasuku abantu bangi nnyo balowooza nti buli ayogera ku byobufuzi baba munnabyabufuzi kikyamu Kasuku bannabyabufuzi bafuga ggwe munnayuganda wa kibi nnyo okufuga ebintu nga tomanyi enfuga gye bakufuga bakufuga kati ffe ate abateekayo ebirowoozo tutegeere batufuga abantu balowooza oba toli munnabyabufuzi naye oyagala otegeere bakufuga batya nga n'abaana abato osanga beekalakasa ku ssomero olwa HM enkulembera y'essomero embi naye ng'omuntu omukulu yaga tewali mutawaana be bamanyi nze siri munnabyabufuzi ne mu byange naye kapo kituufu nti bano mwabakadongo kamu mwe musookawo mu bivulweyo mu byalo okusookawo wano ng'ondongo yakatandikawo sawa 2-3 mwe musookawo kati bano abakubi baraga ne bajja ne baggalawo kituufu walaga yenkana atya anti kyengezako okuzisaayo
kwefulukuta bw'avaayo okwogera bye yayogera bano simamuwe mulamukola biki mu argument zaabwe ezimu wagiramu wali ewa Simon ndowooza nowe ndowoozayo ku nsonga eyo mulimu ku bye baaleeta bagamba kazibu ekapo misiki wamwe gwe muyimba mwe mugamba nti ebyammwe bye ebyamagezi ebyabali bye ebyekisiru naye ate bo bwe baggalawo endongo bateeke ne ku Serena kwagala okubuuza nti kituufu we mugenda mu byalo eyo mwe muggulawo ebivulu bali bo ne bajja ne baggalawo siina kyenyiza kyogerako mwami Kasuku oli awulira ngo okuwemula akuwagira agende mu maaso sigamba akuyimba naawe omulabe ng'owulira kyekituufu wegenda mu maaso naye nsaba ebintu ebyokuwemula obiteerengamu ne ku baana bo tobiwagirira abalala bagamba nga mujje muwulye ku buyimba buno bababuulirire kati nkugamba eki bwe mbanga eno sayidi kati yenkyamu kimu kinalaba ondeetedde mutaano ye Katende Junior aliwa Nicholas tuwa wano juzi wano nga tuli naye yali agenda kusoma ne senga kati mu mmotoka muteerenga mukko muteremu azine endongo Kapo weyogeza byaki kati nofaaki n'ensi ekirungi muli bazadde kati waki onteekako agaamaanyi gonna muli bazadde temugamba nti mugamba b'abaana balala n'abammwe mubateere mukko bawulire ebyo ebintu situbyogera mu mitima mubi siri kwani oba ani waliwo n'abaana abato bagenda okujja okuyimba naye oluyimba luwangaala okusinga ng'omuntu it outlives you actually nagamba naliko okukwanjula kw'omuntu wange nga muyimbi nga yayimbawo ku nnyimba ezirumira ne bakuba oluyimba lwe ku mukolo gw'omwana we ng'afundula yali asse DJ yayigamba abantu nga bana genda omugamba nga tateredde lwaki babijjamu ali oziyimbirani mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery nekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kanzitwali kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo lumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride lwaki ababo toyagala bawuliremu kakati yensawo we tuba tugamba lwakuba nti amazima galwawo okutuuka naye obudde bwago oba bugenda kukola ki gamba nane gagguka Kasuku abantu bazze mu nnyimba ez'abazeeyi bonna okuva ku basebata bamuzeeyi bamugenzi eri wamala bafire Lutaaya era waliwo n'abaawemula edda badda mu lwani edda walingawo abaawemula badda mu lwani kitegeeza ekibi tetuyinza kiyita kiki kirungi naye omuntu yenna agamba nti no eno byebibi biri byebirungi teeramu ne kubabo kyekkereza nakyo well eyo badde part 1 tugenda ku 2 tulina okukola part 2 sebo kati enegenda fuluma leero kale tulina ino okujja ku Sunday
nze nkulaba omulundi gumu omwezi siringa Saimo buli wiki ogendayo ate gobe kama akantu ayagala kumala mu mazikala Saimo yakukama ayagala kutulisa alabye ku musaali terezi naye nze kama mukengu kamyemu kati be kufunanga wano kati ku Sunday kiro era mu mulinde agenda kubeera ajja tugenda kujja ne topic ate endala Saimo mulabi waliwo ka program kendabye ngakola ki ng'alina gwakyaza agambye weetonde anganyi yetonderani jakogwe sorry neko kapo ngani yetonderani gogendo ajine emyaka gyange sikyetonda osobeza ogenda bugezi wa bukoyi nogamba oyo kati yewaffe mutadde obaka ngende mu maaso naye sikyetonda sikyetonda naddala mu bintu by'ekisiru ginagakate gyetonda kapo ogera bugezi nonkowa nondeka nonganti kati awo nkoyewo guguba muganda wange kapo duniya tulwanye nayo tekyetonda kati abantu benetondera wano kati batini nnyo waliwo gwogano gayo Kampala ne bwala nyanyiigire sijja kwetonda nga nti kino ekyakasuku kankyerekerezeemu kibeeremu neŋŋamba bamusabye okwetonda mulinzi naye goma abantu abansabye okubeetondera okutuuka wano naye nina moto benaaba nkwetaaga nja kwetondera ate bonato oyinza okwetondera omuntu gwotajja kuddamu kwetaaga nomaze obuddemu naye tebalinda okwetondako tewabaawo n'omu ayagala okwetonda kwange funa otulo webake tekujja kujja ge mazima tukulinze abantu nno nga banneetaaziza okubeetondera newe tugenda byogerako nga tumaze wano mbulira ani oyo kubanga abantu bazze baagala mbeetondere bayita sana ofuna mukasa naye nga ye embeera eri awo manyi mubadde mwesunze era leero kapo kabyogereko akoze ekisajja kikulu n'abimma amazzi so kati njagala mukole Stanley endawula katero tugamba soma ki soma ebitawandiikiddwa obiteeke mutwe Stanley atugambayo nti soma ebitawandiikiddwa ndawula oyo mugezi kyesikkanya naye nakigambye wakiŋŋambye nenga mugezi ani naye alwana survival for the fittest naye nga musajja mugezi awo tetukanya naye era naye takanya nammwawo naye takanya nammwawo so yeyo embeera nga bwetambudde olunaku olwaleero kati Jacob jatutu aye tutandike naave edition Sunday sawa 3 ez'ekiro we hit it tojjaako. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndi mbuzi sizaalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange